njagala okuloopera jjajjawo obusiraamu omulangira Kasimu Nakibinge nti mu busiraamu muzeemu zahama muzeemu fitina. Tulina abasiraamu babiri abakoze ebikolobero mu kisiibo. Tulina Sheikh Mufti Shabani Ramadhani Mubajje ng'oyo yali embizzi mu kisiibo. Tulina omulala minisita yeeyita minisita wa Kampala ati Ndisa Kabanda, oyo yabba mu kisiibo, yagenda mu kalulu ka Nalukoole Kawempe nabba mu kisiibo. Seeka Mubajje takyali seeka, oyo bamuyita Gaayi. Hey Gaayi, musajja musiyazi, beera abasajja abakaddiridde mu kusiyaga. Era olwaleero TikTok gyali mu kuwalampa enveewo, TikTok yetta abasiraamu mu ggwanga. Kyagamba ye embuzi tetegeerangako nti abasiraamu tuyigganyizibwa mu Uganda. Njagala okubategeeza nti Seeka Sabbani simanyi Seeka Sabbani si musiraamu. Mubajje anywa omwenge, mubajje musiyazi, mubajje ali embizzi, mubajje si musiraamu akyayina ekikuta, mubajje akyayina ekikuta kye. Nze mmaze ebbanga nga mbagamba nti Sheikh Mubajje tuzze nga tunnyonnyola ensonga zaffe mu kkooti, naye kkooti za Museveni tezituwa bwenkanya. Njagala okusaba abasiraamu eggwanga lyonna, muveeyo tulombe dduwa, muveeyo tusabe Allah atutaase ku fitina eyajja mu dduniya eya Mubajje. Wano wensinzira n'ensaba basheekhe abawalimu mu mizikiti yonna okulaba ng'ekkutuba zonna kati zirina kuba ku Seeka Mubajje n'okunnyonnyola ebintu byaffe eby'obusiraamu. Buli kimu kati twagala akikomyewo, buli kye yatunda twagala abeere ng'akikomyawo. Ayasaamirira atugamba mbu yatulondera gwe kikolimo ggwe, gwe musiyazi ggwe, tolowooza ati ffenna ogenda tusiyaga otumaleyo. Mubajje b'osiyazeeko bamala, Mubajje abantu b'osiyaze bamala. Mbuzi ggwe, kikolimo ggwe, kyana kya malaaya, togenda kutumanyira obusiraamu si bwa jjajjaawo. Eno ddiini ya Allah, eno ddiini ya Allah, tolowooza nti ogenda kukolamu by'oyagala. Mubajje n'akabondoko, njagala okukugamba social media togenda kugisobola gijjawo, ekyo tebakulimba. Mubajje owalampe, wekuba kuwalampa wawalampya ejjirikiti, kuba otusanze tetulina byakukola, tuli ba idola. Wakubye ejjinja mu njoki, emirimu mwe mugirina, otusanze tetulina byakukola kati tugenda kukolerako content paka woona dda biidhinillah oba mwaka gujja mu kisiibo n'okyusa mu bye wayogedde. Museveni gw'ogamba ye yaleeta TikTok, mugamba agiggale. Njagala okukugamba Mubajje, gwe tolowooza nti obadde ogenda kubba oyineeyinde tuleme kubeera nga twogera ku bubbi bw'okoze. Mubajje okuva bwe wajja mu bwamufuti emwaka gwa 2000 emyaka 24 gy'omaze mu buyinza, naawe wafuuka dikiteeta. Ebikolobero bingi by'ozze okola Mubajje ne tusirika nga weesiga kkooti ng'omanyi tetulina we tuyinza kukuwaabira. Naye Mubajje twagala okukakasa tugenda kuwanika emikono mu maaso ga Allah ekiro. Allahumma nsurna, tusaba Allah atutaase, ajja tutaasa eshayatini ya Mubajje. Era wano we mbategeereza nti omutwe gwa Mubajje guliko ejjana. Allah yagamba nti man maata duna maaliho, mbaka yagamba nti yenna afa ng'alwana kulaba ng'eddiini ye eri yaquula rabbi Allah, okubeera ng'eddiini ye eyimirira waggulu, fahuwa shahidi bw'afa ayingira ejjana. Olwaleero ye mufuti wa Moyo Shabani Mubajje ayimirira n'agamba nti nze akakiiko k'amajlisul ulama kangambye nziremu neesibewo ku baana b'obusiraamu abasomye obusiraamu. Nange kennyini obwa mufuti musobola, nange njagala bwa mufuti. Naye kaakati Mubajje alemeddewo, tukyalina kizibu kya kugoba Museveni, ate kaakati tugasseeko ekizibu kya Mubajje. Naye wano osangamu n'abasiraamu abajega basheekhe abamu abaagala omuceere nga nabo bakyawagira Mubajje. Eyo embuzi shaitaani rajimu. Njagala okubasaba basheekha abo walimu, wallahi nammwe ati kati nja kubatabukira. Temugamba Allah tatusomesangako Kulaani tebyogerangako bino. Mubajje ani amulayizanga buli mwaka, buli kisanja we kikwako eky'emyaka 5 Mubajje ne yeerayiza, buli kisanja we kikwako eky'emyaka 5 Mubajje ne yeerayiza. Mubajje ani amulayizanga. Twagala okubasaba abasiraamu eggwanga lyonna, simanyo abamu ebintu by'obusiraamu mulemereddwa okubyogerako muwoza tebibakwatako oba byasabo bye binaabakwatako, simanyi nakumanyi. Mubajje
ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mwenda tubatwalira kati mu kategori yemu nono Kazimba Mugalu mwakalabe ka Katikkiro kavaayo Ssaabasajja Kabaka amaze okwogera nti Obuganda bannange twafuna ekizibu Obuganda bannange mapu ya Uganda mu Buganda Museveni yakwata n'ajjako Obuganda tatwagala ayagala tumalira mu ttaka olwaliro Katikkiro kaleebwa Obugalubindi ne kavaayo ne kasaabirira mu Buganda bagitutte Zaire kyogamba gwe tolaba nti Buganda teriko ku mapu oyagala kunnyonnyola otya Charles Peter Mayiga nawe oli mu lukolo okuwa Kabaka waffe Obutwa nawe kennyini Charles Peter Mayiga oli mu lukolo oyinza okuba gwe watwala Obutwe wa Kabaka so kye mbagamba nti Abasiraamu muzuukuke mulebe kubeera nga musirika ku kikolo yagamba mubaka nti manira aminkum munkara yenna alaba ekinakuwaza mu society mwenna alaba embeera abamu bajje zaalimu faliyugayyiruhu biyadihi kirungi atteyo omukono azirwanyise fa in lam yastati balema fabilisaniha ayogere nsinzira wano n'enkunga abantu asobola okuvumavuma asobola okuwemulawemula asobola okwogera ku kibimu bajje kye yakola mu bimu ebibimu bajje kye yasooka n'akola kwerayiza nga bamusimba mu kagulinga bye nga bamulanga omusango gw'okubba ekyo kyokka kyekyamugobya mu bwamufuti tetuyinza kulembera mufuti mubbi gattako ebisiyaga mubajjuze ng'osiyaga Abasiraamu ng'obasiyagireeyo waggulu kalongooti weefuula abalambuza ebintu tubimanyi mubajje twaga ani akusinga okwawula yawula mu Basiraamu owoza twawula yawula mu Basiraamu mubadde wafuuka kikeme eri Obusiraamu bwa Uganda twogamba mu Uganda mulina kubamba Obusiraamu bwe buto kirambika tulina kuba bamufuti 8 kiri ku likodi enseeri mu bamufuti 8 ye Uganda tulina Supreme Mufti tulina simanya akulira abatabuliki naye yeyita mufuti tulina nawe gwe mufuti kakati nseje obukyali Busiraamu shayatini rajim ani ayinza okwogera ku bino kale tujja kubyogera kale batukuba amasasi tulakisikana maaso ga Allah tumunyonyola nti twali tugenderera kulaba nga tusaanyaawo kibi barakallahu fikum kati okuva leero wenna kitegedde nti TikTok ye mainstream media ya Uganda gwe komuledi yena ayina essimu lemezaamu ate bano tubasobola buli omu akwate waasobola nabagambye ndi ku fake opposition buli omu akwate waasobola tubasobola kati buli ono waatagala point where you feel like you are running out of your skin and you want to strangle somebody. You are facing it rough. People are insulting you left, right, center. They are attacking you that you have not done anything. And then you are fighting impunity. Impunity is also descending on you, fighting against you, because now has unleashed people to insult me. They are everywhere on TikTok. They are everywhere. I'm told I'm not on TikTok. I hear this. I heard Mugaje was saying it should be banned. I don't know for what reason. Anyway, kati mukulu fe amu tatusasula nze sikolera amu naye tugamba sikolera Hamisi Kigundu fe tugamba temutwekukuutirizaako kyetugamba temutwekukuutirizaako fe kyetugamba nti opposition yammwe tetugyesiga mukole ebyammwe naffe tukole ebyaffe gyetugamba okitegera ekintu kino bannayuganda kambabuulira ekintu kimu nabagambye zonna odds kati zigatta kati gweweebuuze NRM etuleeta ne Mathias Mpuuga negamba nti aleete ebiteeso ebigenda okukyusa mu elections za Uganda nga bijijjako olaba wano be bano abantu bano abatusiwaza the previous mistake gye tugenda okukola kwegatta n'abantu bano lwaki tugenda kuba nga tetuli ba student ba history balungi olw'ensonga nti ebyaffe tugenda kuba tubizeemu byekole nga we byali okitegeera ekintu ekyo lwaki nkugamba nti ebyaffe bino bigenda kuba byekoze nakugambye kati watuli wali mu revolution nga bazungu bano bamaze okukakasa basinkanye his excellence Kyagulanyi bagamba zonna political parties bagenda zisinkana tuli mwaka gwa 1953 1962 okitegeera we tuli waliwo mistake yakolebwa era yaliva mu alliance zino ekitutuusiza wano leero okutuuka nti Museveni ono okuva ku olwo mistake eyo yakolebwa tuli mu bukulembeze bwa musaayi tetugenda biddamu tubeera musengavuddemu ngaddemu okitegeera ekintu kino siina decision ku secretariat naye nja kiteekawo nabo bakiteeke into consideration bakitunuulire mistake yakolebwa yali yakewayi kwegatta ku UPC wali mistake kati gwe Munnayuganda atagira ekintu kino omanyi nze naliwo mwe temwaliwo njagala otunuulire ekintu kino olaba eno PUPU ogiraba People's Union Party of Uganda eno ya Busoga mwalina political party
nete bajogira ko linnya lwaki kubanga yakola decision ey'amaanyi eyagaliza Uganda ensi etali ku selfish interest. Kati njaga tu comparing unification bili oba coalitions bili ezakolebwa ezatulidinga ku independence ya Uganda. Tulabe mu na Uganda dala coalition kije twetaaga, alliance kije twetaaga. Okitegera ekintu kino. Eno ya PUPU, eno ya UPC. Okitegera wano bali bamuyita William Wilberforce Kadumbula na Diopo wokusatu. Ono Apollo Milton Obote. Ono wa PUPU, ono wa UPC. Sekabaka Edward Luwangula Muteso wokubiri wawangangusibwa. Abantu abaganda batandika okwekalakasa nga bagala kabaka waabwe. Okitegera ekintu kino. Kabaka wa Busoga kyabazinga wa Busoga Biden yaliko. William Wilberforce Kadumbula na Diopo wokusatu. Yalina political party gye bayita PUPU. Okitegera yagireeta nakola neyegatta muki mu KY bavuka ba KY political party no gye yajja olwensonga nti it was a revolutionary movement. Abaana ba KY batandikanga revolutionary movement then later alone nefuka political party. Yasoka kubeera yali movement nga yamaanyi nnyo. Okitegera yaliwo nenga tebalina girigitibayizinga nnyo okutuuka ku political party. It was a movement at first. Eyali yagala yangekoya abazungu beyagala Sir Edward Luwangula Muteso wokubiri okukomawo. Yakwata PUPU n'agireeta n'agiguliza mu KY. Okitegera ekintu kino nefuka revolutionary movement etya emu. Okitegera ekyo. Then we tujja nti abazungu bano bali balina ekintu kyetulwala bananga abazungu bano ba hypocrite. Tulina okwegendereza ennyo ba hypocrite kubanga ekisooka tebaagala muganda kufuga ekyo kimu. Ekyokubiri tebaagala mukatuliki kufuga Uganda tebakyagala kuba ba protestant. Okitegera ekintu ekyo kati factors oba force eyabaliko luli eya KY kati ya people power leero kati odds zino baziraba ntino tezikola kitezibira mu favor yako kiche bakola basobola okubateerawo ekiwanyi ne tugenda mu kalulu akekiwanyi nga bakalimu his excellence Kyagulanyi n'akawangula naye nga balina agenda zaabwe ate banene tubamanyi nti bano ba agent bani ba Museveni kana akabinja kano kenjogerako kaba agent ba Museveni tukamanyi. Okitegera ekintu ekyo kati basobola okukwata olwokubanga tubataddeko ekibuli ne bagamba katubawe ne batuwa then ono ne bamujjawo nga Apollo Milton Obote we yakikola nti Obote ono yagana okukwata UPC agibulize mu KY ebere revolutionary movement yemu. Okitegera Obote kiki yakola alliance ne KY yakwata movement party KY kwa yali nkugambye yali avuka ba revolutionaries. Okitegera n'agigatta kuki n'akola alliance na UPC naye njagala mujjuke ku Lancaster agreement eno nagibagamba konti Apollo Milton Obote atasinkana abantu bano mu kyama bateesezanisa Edward Muteso wokubiri okumutta mission Apollo Milton Obote gye yakola obulungi. Okitegera ekintu ekyo najjawo Ssekabaka Edward Muteso wokubiri gwafuuka musayi paka leero kuwono yajjanga political party wawula ate agenda zono zaali za kununula Uganda era ensonga lwaki yali first vice president wa Uganda kitegeeza nti target yono yabeera achieved naye ate yono yatuleetera suffering kati leero kibaagala weebuuze lwaki omuntu abantu bano ababadde bagana za alliance leero bebazisinga zipikamu omuliro twegatte ate ng'olwedde bamaze otulaga sayini ez'obuli bwenkwe TDA baagaana ogyegattako go forward ey'amaama Mbabazi baagaana ogyegattako. Okitegera mu 2016 baagaana ogyegattako lwaki eno yaffe bajagala nnyo mukulu the best way wemba mwagala tubasanyukire nnyo tubagibireetinge ne mu byobufuzi bya Uganda butatwegattako mulekerawo twekukuutirizaako bantu mwe tetubaagala sibaagala nti emyaka gyange gye ninako emyaka 2 bana basajja be bagisse emyaka 2 akati leero yagala nze netunuzeemu kamera ntandika okuwaana wano twegatte ne Elias Lukwago babeesije basimya politicians nonsense tunaddamu ebyo ate tunoona emyaka 2 amalamu ba Elias Lukwago batuliddemu olukwe mubeere ku byammwe naffe tubeere ku byaffe abantu bano ebbanga ddene nnyo his excellence Kyagulanyi abagamba nange twegatte njagala mujjukire ne senior politician y'omu gwe bagenza okukyalirako mu komera nga bavudde mu parliament mu 2021 ebyobufuzi yali abivuddemu naye bagenda okumulaba nti article 14 bagimenya yadduka emisinde n'agenda mu campaign rally ono yeesiga obuwunga bwa muwogo eyokuba obuwunga bwa muwogo mbutti ya gaasi n'adduka agenda akampeyinge. Okitegera ekintu ekyo ne bajja ku kitebe kyaffe lwe tukiggulawo omwami emu n'akwata n'akazinda Mr. President biki n'ayogera ogundi naye tugenda mu first phase tour tugenda mu tour omuyaayo oyo baali nabo mu tour mbu banoonya baguuli banoonya bantu naye nga tayogera ku byaffe. Kati waliwo ono omwami ono Mr. Lulovulo buli wabeera alina okunyigawo erinnya Besigye newe eritajja banna Uganda ono Mr. Lulovulo waddamu okuteeka erinnya Besigye mumugobeewo wemba mwina ne ku bucupa mubumukube tetwagala kutuzanna mu tetugenda kuddamu ebyo revolution yonna weba egenda mu maaso tetusuubira muntu kuggulawo political party ng'olina agendas nnungi nedda
kicho ino kola wegate ku revolutionary movement si revolutionary party national unity platform in this case bano bali balina kwegata ku revolutionary movement dibaita people power movement then for people aba people power movement fe twa itu ino obawa hype ne tubateka muki mu political places oba positions ne tubaga mugende mu kikire national unity platform kubanga muina seniority obebe mubimanyi mugende muzanya akasajja mukazogani kukochi ku political level nese ubana abayayi okumanya nga Apollo Milton Obote benyini bajja na bagala na political party yabo kati bagala kozesa ffe. What do they have on the table? Elias Lukwago akyasobola okuwangula n'akalulu n'emitwalo 10 aweze emitwalo 10 egy'abantu Elias Lukwago njagala mutunulye Besigye njagala mutunulye Winnie abantu bekasese bakyamukiririzamu njagala mutunulye Gwigole Mugisha muntu wafaanana leero naye kakati bazze Sebongo balina amaanyi nawe tuneegattaga emanyi mukulu unification ina kubeerawo ku bantu abantu balina okwegatta naye ebbanga ddene lyonna lyonna mutulazentifa abantu mugenda twetaaga musawa ya byabufuzi okawukawe mugenda otwetaagira okitegeera ekintu ekyo buli byobufuzi ebituuka ne baleeta busabbuuni naye kakati olwokubanga omusajja ajja n'atuzigula amaaso njagala ombuulye ku kiseera ky'abano babeeredde mu politics gwe muvubuka munnange nze naawe obadde omanyi kaluluka abavubuka wali okamanyiiko wali omanyi nti abavubuka ffenna twetaaga politics wabula baali baateekawo political class yaabwe okitegeera be balina okuwa amasannyalaze nga abasannyalaze baga centering eriyo omusajja n'akwata n'agalinnyamu feezi ne zibwatukira ku bantu bonna kati tubataddeko akagundi ne TikTok batandise ogibikogonaizinga okitegeera ekintu kino bantu mmwe tetubaagala nze sibaagala bantu mmwe mwantama era buli wembalaba nga mutwesembereza mpulirira ddala ogunugu nga gunzita okitegeera ekintu kino mutusirwaze emyaka 2 naye nakati temunnapowa mwagala tuukiriza bigendererwa bya musajja buli wakwata akazindalo Dokita Kiza Besigye n'akola bwati Dokita Besigye ne bamukola bwati tukoze tuti okoze eki generation yaffe tekyali yakunnyonnyoba byokoze generation yaffe yakutulaga byokoze tuyiribane Museveni tumugamba talina kyatukoledde ate yagezaako tunnyonnyola zi PDM kati nawe byozze okutugira we are fighting impunity ngwengani gwagambye olina amaanyi agasobola okulwanyisa impunity mu Uganda badde nga olina kuŋŋanya bannayuganda ffenna tujje tulwanyise impunity kati ojja otugira temutubuulira nammwe bigundi byammwe temutubuulira the best way kirabo kyemugenda okutuwa distance yourself mulago mbadde simanyi kiriwa mulago n'empeke ya Panado teriiyo abagamba nti bagenda okutulongooseza eggwanga bagenda kulinyaga muki bunyazi mu ddwaliro buli musawu kyakutuukako akugamba genda okule ki eddagala ne gilavusi z'omusawu zayambala akukoleko nakyo ki osasula ssente dokita bw'ayogera nti tuli mu buwambe olowooza musobola okumanya obuwambe bwe tugira ki bwe tulimu musaana okusutuka wansi wadde muweereza wange ono agambye talina ludda naye tetuyinza kuwagira mbeera embi okugenda mu maaso mu ggwanga nga tulaba bateeka okubaawo ekikolebwa balabye abantu b'e Sudaani basutukidde wamu bagamba nti ekimala kikola ki wansi kubalire eggwanga lyammwe kubanga bano ababbi abajja bajja kutunyaga kutumalawo okutusaanyaawo abaana baffe babasibira awaka abaabwe basomera mu masomero gaabwe n'ebweru baagala musigale nga temuna kyebiri olwekyo mbasaba musitule wansi temugamba nti tetwabagamba tetubagamba sonyiwa ssebo omubuulizi nsoba n'ogedde ebigambo ebikuyinza naye katuyimire kulinga oluyimba 267